mubayambe temubasosola na bono bantu basira bakaba basiba basinda obulumi bungi ngale bizibu bingi bamulekwa kungudo anata sayani sirimwe kazala bulwa ne bana mwandu bangi tebalina yade muyambi ebizibu byese no bingi we need all to pray mubayambe temubasosola na bono bantu tebayagala kubeera batyo balabira bulabizaawo. Ndeneera abalungi bange mikwano mbalamusiza nnyo abeekuumiddeko ABCTV mbabuuzaako nti mikwano muli mutya mugamba ki obulamu bwammwe kansubye nti mikwano buli bulungi butambula bulungi. Banaye tulina bingi nnyo ebigudde ebigenze mu maaso bunsi abantu baffe bafiiridde mazzi abamu emmotoka z'abatomedde ababadde ku mmotoka z'empaka ebusiika kagamba mu bufunze ensi yo ebadde tabanguseemu nga bwemumanyi bibadde tebitugendera bulungi naye katusabe Mukama agumye emyoyo gyabo agumye ab'eŋŋanda n'emyoyo gyabo mukwano abatugenzeeko abawummuza emirembe ate mmwe abaasimattuse endowooza ekyokuyiga ndowooza twaki mufunemu ekyokuyiga bambi bw'obanga ogenda mu mbeera yonna yonna gy'otekakasa fuba okulaba nti at least simayina nakyemakuba naye kwekulaba nga you take care of yourself kuba abantu ogenda otya ku mazzi mazima nga kale ebyo sijja biddamu sijja kubasalira musango kufa like wekuba kuzze toyinza kukugaana toyinza naye twebaza Katonda nti at least waliwo abasobodde okuba nti basibatuka kirungi nnyo nnyini ddala ate emyoyo gyabo batubuddeko agiramuze ekisa bawummule mirembe. Amanya ga bulijjo ndi Nambiru Stella abamu mpita Stella abamu ngamba alina kuba Stella Nambiru naye kyonna kyekiri nsigala nze erisooka nze Stella eddala nze Nambiru buli omu akitwale mu ngeri gy'ayagala. Muli mutya mikwano mbabuuzaako program namwatulya program eno mukwano nagamba wandika ebbaluwa yo gwe omuntu wange ali eyo nga mulimu ensonga yonna gye weemulugunyaako obulamu buganye waliwo kucyankalanya waliwo embeera yonna waliwo embeera gy'oyitamu etasanyusa bw'oteeka butesi mu bbaluwa ndekya wano ku ABCTV tujja kuba nga mukwano ebbaluwa yo n'embeera yo gy'olimu nga tugiyitamu n'abalabi baffe tulabe nga mukwano tukusalira ku magezi osobola okubeera nga mukwano naawe oddamu okweyagala nga obulamu butambula bulungi nnyo nnyini ddala. Mwebaza mukwano mmwe abakuba ku ssimu ne muteesa ne mutuwabula ne mutuwaba oba buyambi abantu ne mubayamba mwebale nnyo mwebale ddala temujjanga okwo Mukama abampeera ekyenyini kyemusinga okwagala. Gwe waliwo wali awo program tandise leero giraba ssaawa ziba 2 ez'akawungeezi ku lunaku olw'omukaaga ne tugiddamu egera ku Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya ate gwe like ng'obadde ogimisinga oba olina kyobadde pegama ng'otandise leero kugiraba oba oyagala ozirabe zetubadde nga tukola bulijjo genda ku YouTube nonya ABCTV official kuliko sites nyingi kuliko pages nyingi eza YouTube kuliko bingi naye nonya ABCTV official yentufu subscribe bulijjo tunateeka ojja kuba ng'okifuna bufunyi nga like you open you comment you suggest kyonna kyoyagala tujja kuba nga mukwano tulongosaamu wetukoze akatakusanyisiza otuwabulamu buli omu awabulwa ekyonna mu mikimanyi naye nga gendayo ozinonye programu zaffe zonna gye ziri ozilikinga ozikomentinge obulamu mbeere nga mukwano butambula bulungi oba genda ku Facebook page ya ABCTV official nayo gyebiri nnyo nnyini ddala. Butale
tulina eyatuwandikidde ebbaluwa ya leero mukwano. Waliwo omukyala twali wano mu studio zaffe alina obulamu bwayitamu, yatuwandikidde ebbaluwa ye n'agamba ayagala naye kujja atulireko kuki ye ekimusumbwa, kiki ekimutawaanya, tulabe nga mukwano tumuyambako nga tusala wamu naye amagezi tulabe ate ye kusaidi ye kiki ekiganya. Gyebaleko nnyabo yogerako nnyo. Kale nnyabo nawe gyebaleko nnyabo. Kale nnyabo amanya gaffe gwani. Nze Namakula Zahara. Ani? Namakula Zahara. Omukyala Namakula Zahara. Namakula Zahara oviiriddewa? Sina na gyoviiridde. Tolina gyoviiridde? Kyogana tolina wantu wobeera nti waawano? Sirinaawo. Tolinaawo? Okay. Lwaki tolinaawo? Okay, nga tunatuukayo ki ekisinza kati ki ekikweseko EBS-TV? Nzize kunoonya taata w'abaana bange. Oyogera mpola. Nzize kunoonya taata w'abaana bange. Nzize kunoonya taata w'abaana bo. Yalagawa? Simanyi gye yalaga wabula nze nasemba okumulaba nga ali lubuto lwa wiiki eno. Kati ninzaala kati abaana bali myezi 8. Wasemba okumulaba nga oli lubuto lwa wiiki emu. Abaana bali myezi 8. Yakimanyako nti olina olubuto luno? Yakimanya kuba namukubira essimu omugulira nga buli olubuto. Wamukubira essimu n'omubuulira nti olina olubuto? Naye era yakuddamu ki mu kaseera ako ng'akitegedde? yagamba kumusiriza ngenda kujja. Yagamba agenda kujja. Baby naye teyajja. Yali akona mulimu ki omwami ono? Yali avuga motoka ng'azivugirawo? Masindi tuboyima oba boyima ku Masindi. Okay. Ng'avuga taxi. Right. Okay. Kati sooka otubuliremu yagenda ata tomanyi gye yalaga? Simanyi gye yalaga kubanga yakeera ku makya n'aŋŋamba ayagala kulya nnyama n'akasente ningenda ninjigula ninjifumba nga yali mulwadde lwadde. Omwana mukwatako bwe nafumba nayonjeeko ekyemisana n'aŋŋamba ayagala kulya akyagala kulya nkoko n'ampa sente nengula enkoko. Bwe nagenda ogula enkoko nagenda okomanyo samusangawo ng'apakidde ebintu byonna ng'akoze eki ng'agenzi awo ng'ategedde nti olina mwali mubeera naye nga muli wamu? nga mpasirizamu ng'ampangisiza self contained enalimbi. Yagamba ayagala kulya nkoko n'ogenda ogula enkoko wagenda okomawo nampa emitwalo 5 nangamba ngula enkoko nedda okubanga byeyalyanga bwe nabituusa ku mulyango bwe nti genda okukebera mu nnyumba bwe nti bintu byonna afunye emmotoka ng'atutteko bintu bye oba n'ebibyo byonna byonna ebintu byawalina bintu buli kimu wali omusanze nakyo? yandikiramu ngoye zange ezo zokka ebirala byonna ebikozesebwa waka byonna yatika ku motoka. Naawe nga walwayo obulala okugula enkoko zaali wala omuntu watuukira okutikka buli kimu? Bwe yagendera okungamba nti ngenda ngula enkoko kirabika ali amaze okukola ki okufuna pulaani eyo egenda yabisibye edda. Omuntu gobeera naye wali tolaba nti asiba? Wali tokuwoza omuntu gosula naye olaba paakingi olaba buli kimu yali tisaalaba ekifaananyi kyonna nti asobola okugenda? Kati ogenda okudda nga ye nga yagenze dda nimbuuza abakozi banne nimbabuuza omusajja ki ekimutuuseeko nti ate agambye musonyiweko nti agambye omusonyi akoze eki yagenze bino omulemi nimbabuuza omulimu baba bamukyusizza nga bamugambye adde footi gy'abavugira nekitegeeza agenze nga tambuulidde nti fe tatugambe ekyokatula byakola kyalese emmotoka napakiramu ebibyi n'agenda. Awo wonna ng'olina olubuto nga lwakagwamu wasangira olwakagwamu olulala olwasookamu enala lwali lwabalongo ninga ku accidenti motoka nentoma nimala wiiki egenda sitegeera olubuto ne luvaamu. Yali ya pikipiki motoka yatutomera bweti ngaenkuba etonye ntuseereera ninga ku mukungu ng'erinzirika olwo ne luvaamu lwabalongo lwa myezi ng'egyo ng'esatu olwavaamu lyoke nfuna olwabano kati bwewamugamba nti olina olubuto lw'abano awo waddukira? Kati awo ki ekyaddako? ninsigalirawo oli mu nnyumba
Enyumba y'okusasula wali okola nali sikola biseera nali sikola. Okay. Kati awo ndiko okulwala jukira tolina maama oyina stress awo tolina muganda wo tolina mwannyoko tolina gojja kizibu kati awo kyekyaddako bazadde bo bali luddawo abazadde bange sijja kugamba nti babali kitundu bwekiti kuba nange esaabalabako nakuzibwa omukadde gwe bayitanga Namakula Zahara wakuzibwa omukyalo omukadde ate naye teyazaala ye teyazaala yeyakuza yaŋŋamba baalisaidize makingi kati oyo omukadde ye yakujjawa okukuza wamusangawa yakusangawo baalisaidize makingi ku mayumba g'empangisa omupangisa munne namugamba nyambaako nkwatireko omwana wa myezi 8 kati senga nankwata omukadde oyo omukadde nankwata omukadde yali sengawo kati nze mwita senga kuba yankuza ate wali omuyita senga naye nga just nga muntu nansigaza yalawo olunaku luziba omusajja takomyewo yalabo lwakubiri lwakusatu lwakuna wiiki mwezi mwaka nankuza sikitegedde bazadde bo bakulekera oyo omukyala yalina katekwaliko maama taatawo yakulekera oyo omukyala namugamba nkwatiraako walina bbanga walina emyezi 8 namugamba omukyala akuumeko agenda kudda olunaku ne luziba n'enkeera n'omwezi paka wewakula nga takomyewo kitegeeza bakusuula olwoyo omukadde nankuza aba yafa 2015 kokumbulira amazima nange amunonyanga ekikakyo kale yankuza tambulidde nti tamanyi nnyo kati mukukuza ye yagamba omuyita oti yagamba nga ali mwanyina taata ngomutasenga era naye teyazaala bamuzika saidize bulibye kati mufunze tomanyi famire tomanyi kikakyo simanyi taata omukadde ye wali omukadde yafa kati munsi oli baleka gweka tolinayo baganda obaki sirinayo tolina famire oli wekka munsi sirina gyenga okusaidia maama wadde kusaidia taata bonna tomanyi gye bali simanyi kuba ne senga oyo yankuze yali tamanyi taata gyebakyakolaaki musiriseeko muwe akantu kakakwate ate amanya gaabwe wagafunako amanya ga taata oba agamaama taata yali tamanyi manyi agamanya gasenga oyo yankuza Namakula Zahara yeyampa agage yakuwagage kuba naye yali tamanyi yakuwagage bambi singa akyali naye nga nange ekika kyenyini sikimanyi kyange kyengwamu tokimanyi bana mikwano ensi erimu ennaku ensi erimu ebizibu oba okyatenda ekikyo gyezireeta n'omuntu atamanyi famire atamanyi nakikakye atamanyi kuba bwoba atleast ngaolina ennaku naye ngaolina atleast abantu bebesigamako abantu bogamba nti ensi singa enyiize ensi singa egaana mu butuufu ngenda wano ebintu singa bitabuka nina wenzira naye ono ye talina aliwo mbwati mu nsi kakati awo n'okulira ew'omukyalo oyo omukyalo oyo yalina abaana teyazaala wakulirawo nga gwe weka ng'alina omwami we paka we yafa yafa owezeza emyaka emeka ngamba omukyala emyaka 27 nga tonazaala ng'ozadde bali abasatu wabazaala oli naye awe waka oba wali ofumbiddwa omwami yakunonaawo omukyala yamanyako nti ogenda kuba n'ebintu yabireetebwa senga kati omwami ono mukuwasa yakugjawo oyo omukyala omukadde ewasenga wali omuyita senga kati embeera ogiyitamu otya wazzaako kyawo omwami agenze kyenazaako nyogerako nnyo renti bwe yaggwayo landlord n'agamba tuveemu muve mu nyumba kubanga nali nzekka n'olubuto lwange era kyenakola natandika kutunda bintu mpolampola ebyange nalisigazaamu omufaliso gwange nekitanda kyange byokka naaguse piki n'obugwegoye bwentyo
n'obitunda Ntandika ng'obituuza mu okutunda. abantu Layisi faliso bakumpaamu 2 bulanketi mutwalo katutandise okuwereka ngenda ng'omukwano gwange asuzayo wiiki oluvannyuma agamba genda kanzira awalala bwentyo paka ensi byakolaki paka ensi byagaana. kati awonna olina olubuto ng'olubeera otya n'olubuto kulya biki okulwala ng'embeera eyo giyitamu nti oluusi namalanga na wiiki nga siryanga amalanga n'ewiki nga era olubuto namwana lumwaka gwonna nga luganya okuzaala ninkubira nyiniro nemugamba naye guniga nemudi okuzaala wamala nalwo mwaka nga toluzaala nga siruzaala yanziramu kimu toli luzaalo nga sinabakolaki nga sinnajja yakuleka mu nyumba akyagamba tojja zaala toli luzaala nga sinnajja era Lwaki? ningenda abasaba bayitirivu ndyoke nzaale ebyokuzaala era n'okuzaala nali siina yadde ekibande obulamu bwonna nali siina wadde teyinza kuzingamu omwana wadde giri teyinza omusalako olulera nga sigiriwo. wazaala otya sente ez'okuzaala bikyawo olwakola otya nze ni bwe nali nyina olubuto saalinyako mu ddwaliro wangi kubanga nali siina sente zisobola kuntuusa mu ddwaliro nga webimanyi osiibayo osiiba njala tolina bugoye bulungi lwojja genda mu ddwaliro nti obeere mubanno tolina muddwaliro tewagenda nango ennungi ogenda nga Tolina. oba togenze kukyalayo kuba kutaasa bulamu amazima amatufu genyini nti bwe nali sigaza obugoye bwange bulamu bwe nali womukwano gwange nakyaza munne obugoye nabwetika nabutwala ninsigala mu bbanga nga siina wadde kyenyinza kufuma nakyo mu bbanga ninsigaza mu bulamu esikati ng'eva ku kigere gye nakulizamu oluto okuva ku myezi 6 mpaka ku mwaka 8 ng'olwosulawa bwekyo oluusi ku muti nga ntudde bwekyo ku muti oluusi mu biyumba ebiyise oluusi mu muzigiti oluusi mu kyaki bwotyo ng'otambula nga ntambula butambuzi n'olubuto n'olubuto era ne bwenatuuka okuzaala nali sina wadde empale gyenyinza kuteeka mu kabina ng'omukazi nti azaale oba kotoni yiyo agirina nali sirina natuuka okulumwebisa ninewulira nti ngenda kuzaala nayingira buyingizi mu kyumba ky'omukadde wali awo nanzaala omwana wasooka nga simanyi newezaaza nazaala nzekka nali simanyi nakumanya nti mu lubuto nyinamu abaana abo naye wabula lwali lunene bwenti bano abaana bali babiri omulala aliwo omulala alina mukwano gwange olw'embeera nimwa mukwano gwange atambuleko naye omu amwejjako nga tojja basobola nga siina wakusulansula bwentyo n'osigazaako sula ku makubo nga ntambula butambuzi kati ye mukwano gwe yali ludda wali n'omwana we budde buno yagendawo ima yagenda hoima kukwata nseenene kukwata nsenene kutega nseenene ali hoima n'omwana we kati omwana amukola ki ate ng'alina n'okukwata ensenene amuweka ku mugongo kubanga nange sina kyakola tirisiti yasipa afunayo 10 afunayo 2 kyalyako kyawako omwana ate nze busobozi sibulimu akwata nsenene ali n'omwana we bano abaana bali babiri balongo otugambe wamuzaalira mu kiyumba mu kiyumba kyambwa Mukiyumba kyambwa ne mukadde eri tamanyi nakumanya nti waliyo omukazi agenda okukola ki okuzaala mukadde kinyiniwo nyiniwo okazi nali ntambula byangesa binuma sina wanaatuula sina wadde akabande sina kyakusitulyamu omwana maze okwetegera nti embeera ekyuse ngenda kukola ki ngenda kuzaala nayingira buyingizi mu kiyumba kyembwa nanzaala omwana asooka nga nkuba ndulu mukadde genda okujja mwana nga musudde wali namuyoolawo genda okulaba nowokubiri nkola ki omuteka wali ngafuna kigomasi kibwati ngakiyuzamu nga tateka omwana agenda okulaba nowokubiri akoze azze nga naye amukola ki naye amuteeka mu kisuuka kati nga mbuuze ogenda watolaga watovaawa tofunyawo ku bujjanjabi busookaawo saagenda koda mu ddwaliro kwekuba akayiso nti oba omukazi azadde kati kitegeeza omwana ono alina bbanga ki myezi 8 ku myezi 8 tomugemangako oba omugema simugemangako naye ate okugema obugema amalwaliro kyemmanyi kwa bwerere si kyekyo bamugemako nga babagema nga bakabazaala banakabazaala wenti naye tibaddayo era n'okutambula okuva ehoima natambula bigere omu ku mugongo omu mukifuba nga tusula mu biyumba nga babbanga ki ajja olongoba myezi emeka 6 omu nemuteeka ku mugongo Omukifuba. n'otambula Nentambula. okuva ehoima paka wano twamalamu wiiki 2 mu kkubo wiikisi 2 mu kkubo ng'osula n'abaana nga tusula n'abaana kukuba obiganye olumu ng'okyamaka balala ogabanyambe munsuzeeko baganye nga bayongerayo bwotyo bannange
kati saawa zino okola ki obeera wa osula wa obeerawo otya n'omwana oyo sirina gyesula ate sirina kyenkola wabula mbeerawo kulwa Mukama tolina gyosula sirina gyensula kati ennaku bbiri emabega osuza obadde ngaosulawa nsula ku kkubo ku kkubo iye ng'otambula nantambula n'omwana ono mu mpewo omwana olinako by'omubika sirina tolina wosanze wogwa nosanze wegwe bwekityo mu byombi bitanaba kugwa bwotyo oba ku kyaki bwotyo ekyokulya tekiriyo tata omwana toddangamu kumuwulizaako kuva kwolwo siddangayo yali alina essimu namukubirako essimu nali ngiina naye kati simanyi weeri nangamba kituufu abaana mbamanyi gye bali yanziramu nangamba buwazaala yogera nnyo yanziramu nangamba buwazaala walabako omukazi yajambadde gomasi yeyelo nimugamba kituufu namulaba mbuuza omanyi yavaawa konze simanyi konze simanyi gyeyava teje nemukwanako gundi ne gundi konze ye yaletako omugati ne sukaali konze yaleta sukaali kilo bulungi ki namugamba zali kilo 2 n'emitwe 2 gyesabuni nti ze nali mbimuwadde alina omukyala gwe yakusindika nze nali simanyi omukazi ejabuzi nakuwa yegene mukwano gwange ntamanya omusajja yakoze ki yasindisa omukyala oyo muganda bwe yennyini yaŋŋamba oyo senga w'abaana Sofiya yanzirako yazijokolo yazisa okulaba ki abaana abo kituufu yaŋŋamba abaana baki bangi bonna bafaanana kati olwokubalabirira ye yazzaawo eki ng'alina obuvunanyizibwa azadde omukazi mulejja okundaba kituufu omukazi mujjukira nga aze okundaba naye tiyanneeragako nti esenga w'abaana jo yakuletya buletezi bintu n'agenda yaleta bulesi kilo 2 z'essukaali nayeta omuti gwa sabbuuni oba naletayo n'omuceeri kati engoye z'abaana biki bannange tibaafuna wadde olugoye luva mu ddwaliro wadde olugoye luva mu dduuka toba omwana oba abaana bwalire ku lugoye kati bwalwala omukola otya panadolus n'oyenga ebyekiganda ku nsiko mululuuza n'obanaaza bwotyo kati ate oli munne omulala mulongo weye oli bwatyo yo omulabako mulabako kubanga ne wiiki ewedde babaddeyoko ne bakola ki ne baddayo bajja kati bwe bajja gwe talinawo obeera nti wawano bakusanga wabakulaba bati baka bannoonya ne banfuna mbiyumbeyumba ebitanabaku banfuna balina bebakusanga nti wano woosulawanonyeza ku kyaki wano emisana ngaawo nbamazize kola ki omanzize kusaba ne bandabako lwaki tofunayo ekyokukola lwaki tofunayo oba abaagala okwoza abakyala batetenkanya ne babeerawo n'abaana lwaki tofunayo oba abaagala okubooleza engoye emirimu gy'osobola okukola ne bwoba tolina kapito kituufu emirimu tugikola tulinoonya egyokukola ng'okwoza engoye engeezo yogera nnyo kituufu emirimu tugikola ng'okwoza engoye engeezo tuzooza obusiru 10-12 akugambye lindako oba otyo tebasasula bulungi noonya emirimu obajja kukolakola egisingako awo buli muntu agamba sigenda kuwa mulimu na mwana olina omwana tebagala kuwa mulimu ate okola ewaka byonna byonna tebagala kuwola okuwa omwana tukitambule tuginoonya mu kibuga mwonna nga bagana tolina mwana togenda kolaki kituufu nali ninendanga muntu yange omusajja yagenda naye mu keesi byonna 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 byebimu ku bintu byasiga so kati ki ekisinza okuleetako ABS TV saawa eno mbadde nze kunoonya taata w'abaana bange n'okunoonya omulimu gukola ki okunoonya omulimu gwosobola okukola niko wano nga bemulaba embeera y'omukyala betulatandise nabo ndowooza ennaku yo mugiwulidde ayina embeera gyayitamu talina family talina abamuzaala bamusuula omukyala gwe bamusuulira naye yafa alina abaana lwakuba wano alinawo omu naye abaana bano bali babiri bali balongo omu yamugaba lwansonga yamulemerera nga tasobola kumalako n'afuna mukwano gwe n'amumuwa agira amuyamba amubeerereko naye nga mubutuufu embeera emuyinze so ali eyo nga olinayo ekyokukola omukyala ono kyasobola okukola alinayo obuyambi obw'enjawulo bwosobola okuyamba omukyala ono omukyala akyalina ku maanyi akyasobola okukola nja basaba muyita ku nnamba eyo eri awo 0702511010 ne musobola okubeera nga mukwano tumuyamba addemu okuyamba abaana be alina abaana babiri omwami yamusuula nga bwemubamanyi abaami b'ennaku zino tebakyafaayo obuvunaanyizibwa tebakyalina tugenda kumulamuko katono tukomawo n'emboozi ya mukyala Namakula tovaawo mubayambe temubasosola nabono bantu
nabono bantu tebayagala kubeera batyo balabira bulabizaawo temubasosola nabono bantu basinda obulumi bungi ngale bizibu bingi bamulekwa kungudo anatasayani sirime kazala bulwa ne bana mwandu bangi tebalina yademuyambi ebizibu byeseno bingi we need all to pray bayambe temubasosola nabono bantu tebayagala kubeera batyo balabira bulabizaawo. Tukomyewo omukwano mu kitundu kyaffe ekyokubiri okyali ku programu namwatulira ssaawa 2 ez'ekiro olunaku lwa 6 ne tugiddamu enkeera ku Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya. Gwali omukwano omulabi wandika ebbaluwa nga mulimu embeera ekunyigiriza mulimu kyonna kyoyagala okubeera ng'oyatulira omuntu oba embeera yonna gy'oyitamu gwe buli kyowulira nti kikuli ku mutima ntera mu bbaluwa eyo gireete ku ABS TV nja kuba nga ngifuna nja kuyita wano tubeere nga mukwano n'ebibyo tubiraga wano osobola okubeera nga ofuna okuyambibwa kyonna kyoyagala ojja kubaawo nga ng'okkakkanye oba osobola okukubira ku nnamba eyo 0702511011 tusobola okubeera nga mukwano tulaba butya bwe tusobola okuba nga tukuyamba. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ya mukyala Namakula ono tumanye ate ye ebintu by'omukwano biri bitya buyambye tutya era tugenda kubimaliriza luddawo. Omukyala ono Naalongo Mulamba mpozi olina emyaka emeka? 30. Emyaka 30 nawe kyalabika bulungi mu mbeera gy'olimu. Naalongo Mulamba alina abaana babiri naye essaawa eno alinako omwana owokubiri yamugaba nga embeera emuyinze. Kale bannaffe tuli eno tunoonya balongo Mukama simanyi nageri ki gyakola mu bintu bye zegola banjagala balongo sako mpe ku ddagala lya balongo bakola batya nawe tomanyi Katonda yagaba abo ne mbafuna mbasikyabuuza naye kale tugenderaawo. Naalongo wuno bambi Mukama yamugonnomolako ekirabo naye abaana tabasobola so omu yamugabira muganda we musiriseeko saawa eno alinako omwana omu gwasobola naye ate naye tamusobola lwakuba talina kyakola talina wasula asula ku kkubo talina famire kuba twaligambye addeko mukyalo naye ne mukyalo talinaayo bazadde bo olwali okumuzaala mukazi wattu ne bamusuula balina omukyala gwe bamusuulira omukyala naye yafa kwegamba ali awo omukyala teyategeera omuwala teyategeera baani abamuzaala teyategeera famire kimwava byonna yamanyako no kimu omukyala oyo eyamukuza obwiki naye yamufaako nga naye yali tamanyi kuba naye bamusulawo busuuzi omukyala ye n'akuza. So embeera y'omukyala gye tuli mutata w'abaana bano oyinza okwebuuza Saalongo abo mumamanyi abasajja b'ennaku zino temukyalina nsonyi naye lwaki wobumanyi togenda kulabirira lubuto lwaki okkiriza omwana wa munno simanyi lwaki onona omwana musirisi nodda ku bujjero laba ekyana bambi omwana n'omubonyabonya n'omubonereza bomba manyi temwagala kuzaala lwaki mukimanyi lwaki temubikkako mubikkeeko mumanye nti kale byali byakunyumirwamu awo naye mwalibwa tayagala kuzaala mwabanyumirwa kale kwegamba ne mutumalako pulaani bw'oba omanyi toyagala kuzaala lwaki okkiriza omwana wa munno okumumalira obudde kati ficha y'omwana wa Jonoona ali wano ali mu kubonaabona abaana be babiri be bato takola talina wasula tolina kyomulekedde at least bw'oba omanyi kale toyagala kumuwasa labirira abaana bo obeere gy'oli ng'obasindikira obuyambi naye byonna gwe tolina kyokola wakola kimu kyakuzaala kale muli babi nnyo naye Mukama ajja kubabonereza ekyo nze mbabuulira Mukama ajja kubabonereza kuba amazige g'omwana omwana buli lwakaaba buli lwalwala nga gwe tomubeereddewo nga kitaawe bikolimu byokka byo ne bw'onookola ki tosobola kulaba mukisa you won't be successful ng'omwana wo akaaba amaziga ekyo abasajja abali eyo abatalabye baana mu kiyige
ne woba tolina beerawo mu bulamu bw'omwana wo wadde oli mwavu beerawo bw'oba ofuna 100 olugabane n'omwana wo. Ne woba mwavu beerawo ng'olina omwana akule mu mbeera eyo ng'akimanyi nti yesu aba mu famire enjavu naye taata ne mama yaliwo. Omwana tasobola kyerabira ekyo naye okoze ebikolobero byo omukyala omudduseeko olw'okuba afunye olubuto lwani telwali lulwo si gwe waluteekamu nga wayanguwa odduteekamu. Lwaki ebiruvuddemu byo toyanguwa kubeera ng'obikkiriza? Naye kale amannyabo kaakati awo tukoze tutya? Wali okozeeko ewantu wonna olina kyomanyi kyosobola okukola? Kintu ki kyowulya kyosobola okukola singa oba ofunye omukisa ogukola? Tewali mulimu gwesisobola kukola. Wanje? Tewali mulimu gwesitasobola kukola. Tewali kyotasobola kukola. Osobola kitegeeza wasomako okutuuka mu klasi ki? Nakoma mu kyamusanvu. Wakoma mu P7. Kitegeeza olina omuntu ali eyo nga emirimu egy'omuntu aba yakoma mu P7. Omuntu aba yakoma mu P7 ndowooza musobola okuba nga mugimanyi bulungi. So sente tezaaliwo, omukadde teyalina bulungi sente. So ng'oli eyo ng'olinayo omulimu gwonna omukyalo ono gwasobola okukola. Mikwano njagala omukyalo ono mukyala mukulu abagambye alina emyaka lwakuba wano simanyi afaanana ng'omuwala omuto naye alina emyaka gya 3. Mukyala mukulu alina abaana 2 ekyo mukijjukira alina obuvunaanyizibwa. So njagala omuntu nga olina omulimu bambi omweka sente akawerako nti alina abaana 2 balina okulabirira. Omwana omu taliiwo mbagambye yamuteresa lwa mbeera n'abaako gwamuteresa naye alina abaana 2 bato. So njagala abantu bokka bali serious mikwano sagala baŋŋamba nti bamuwase kuba kati ssaawa zino bizibu byalina teyeetaaga bufumbo bulala. Bano baana bato beetaaga just kulabirirwa teyeetaaga bufumbo bulala at this time. Twagala muntu ng'ogenda muwa ekyokukola ng'ogenda muwa awokusula bwe kiba kisoboka ng'osobola okubeera naye n'abaana 2 because agezezaako okunoonya emirimu naye alemereddwa lwakuba nti alina abaana. Abantu abasinga tebaagala ku employing abantu balina baana. So ng'oli eyo ng'ogenda mukkiriza ajje n'omwana we. Mikwano mmwe bantu benjagala ojja kuyita ku nnamba eyo 0702511011 oba ng'oli eyo nga osobola okumuwaako obuyambi bwonna bw'osobola. Ssaawa zino talina waasula, ssaawa zino ali mu mbeera etategerekeka. Asobola okukola tusobola okubaako kye tumupangira, tusobola okumupangirayo ka bizinesi akatonotono mba nsobola omuyambako ne tukaddukanya. Asobola simanyi alina okufuna ennyumba that is bw'aba tafunye mulimu omuntu amuwa mulimu ne tumusondera akasente mpola mpola. Okusula ku kkubo n'omwana ono asula mu mpewo goge mazima nze nabalabyeko ekiro asula mu mpewo. Alina omwana we omulala omulongo woono bambi nnalyagadde nnyo abaana engeri gye bali balongo bakule 2 alina omulongo woono oyo yamuteresa buteresa bw'alwala bw'akola kibyonna talina kyakumukola talina bw'amuyamba ye obusobozi bw'alina sina busobozi naye kati ssaawa zino asobolako ono. So yasalawo nga maama oli okumufaako kubeera nabo oli omwafe oba nga mulemeredde alisika abeeko gwamuteresa embeera bw'ena ebeeteredde ajja kubeera nga ki ng'amuddira. So ng'oli eyo ng'olinayo ky'osobola okumuyamba mukwano kuba emirimu simanyi nga bwe mumanyi nammwe obulamu bw'ennaku zino omuntu ng'alina abaana mu butuufu tatera kuba nnyo mwangu. So bw'aba tafunye mulimu njagala tusonde akasente mpolampola ogenda kuweereza sente ku nnamba eyo gy'olabaawo. Olina essimu Ya mukwano gwe mukwano gwe tetugenda mwesiga ogenda kuweereza essente ku nnamba eyo gy'olaba 0702511011 enamba yange nze kennyini ngenda kubanga sente nzimutuusaako. Abali ku MTN mugenda kuweereza musirisi mugenda kuweereza ku 0789 0789950266 ezo enamba kugenda okuweereza obuyambi bwonna bw'osobola tuyambe ku mukyalo ono n'abaana b'omukyala asula ku kkubo n'omwana ono mikwano tata w'omwana yamuddukako. So embeera gy'alimu. So tewamanyako ku famire y'oyo omwami oba baganda be oba gye bamuzaala oba kiki? Yangamba Jinja Kamuli.
yagamba Jinja Kamuli manya mu kyalo kye Kyabadaaza. Kyabadaaza Kyabadaaza yemu ne Jinja nga mpulira nga ebizindo ebyenjawulo. Era ndowooza ye Busoga eyo ekyalo bakiyita Kyabadaaza kyangamba omwami Musoga Musoga Taba Mutono Swahili. bamwitani Taba Mutono Swahili. Taba Mutono Taba Mutono Swahili mwami musiraamu. Awo abasiraamu mukuzaala muzaalayo nate nga temusobola kulabirira baana bawe muzaala bikyebi. Yalinayo omukyalo omulala yali musajja mufumbo myaka nga 5 musajja mukulu. yalina emyaka nga 5 yali musajja mufumbo yalinayo omukyalo omulala yasooka kugamba talina. yasooka kugamba talina tinambaana ngamba yakazaala abalongo emirundi ng'ebiri. olwamala nagamba alina abalongo ba mirundi ng'ebiri. alina abalongo ba mirundi 2. kati bwamugamba ofunye olubuto ndowooza n'abalamu nabo balongo bajja natera kwakola tondeka nnyumba tabisobole. Kitegeeza bano abange bakusatu. Banaabo bakusatu. So aba abakyala bomanyi gye bali? Simanyi sibalabanga. Tomanyi tobalabanga. Nalabako ku baana baabo wala nga basatu. Benasooka kubeerako nabo. Wabeerako ko ne ku baana be? Twamulamu emyaka 2. N'abakwetya n'obeerako nabo? N'abaana abazaayo. N'abazaayo. Okay, kati ngenda kusaba otunule mu kamera eyo osabe ku bantu omuntu yenna ng'alinayo kyalina kyasobola okuyamba alinayo omulimu ng'osobola okukola kyonna kyonna kyoyagala tunulaawo obasabe. Wali fukamidde naye ate saagala ove mu position ya kamera abadde ayagala kufukamira naye ate noyogera nga bw'oli awo tugende mu maaso yogera nyo abalwadde ABS nigye baleko mbadde nsaba ku buyambi alinayo omulimu gwonna okukola gwonna mbadde nsaba gwonna agumbi ng'ajja kukkiriza n'omwana we nekyo kiteekezo n'abaana lwansonga nuli bagenda mundeetera noli bagenda mukuleetera agenda munkubira kukati namundeetera oba mirimu gyakoza ngoye oba kolaki tewali mulimu gwezitasobola alina yangoye eziresa abaana be nazo mbadde nsaba alina. Ekyo nakyo omuntu ng'oli eyo nga olinayo engoye ezirese abaana bo oba nga bazambalamu nga obaoliawo zibaleseewo abaana bano bakyali bato mukwano nja kukusaba era ng'oyita ku nnamba eyo gy'olabawo nkubira oŋŋamba engoye ziri wano tulinawo obugatto tulinawo ebyokwebikka kuba abaana bano mukwano basula mu kkubo mu mpewo ge mazima omukyalo nasula mu kkubo mu mpewo n'omwana ono so nja kukusaba ng'oli ng'olinayo ekintu kyonna kirala kye basobola okukozesa engoye z'omukyala oba kasukaali ngaako kasabuni ngaako omukyala okwoza ku ngoye ezo kyonna ka blanketi wakafaliso kyonna mukwano kyosobola nja kusaba tukwatagane gwejesiita ku nnamba eyo buli wooliwo nanze nja kutuukawo nkuŋŋanye ebintu by'omukyalo ono tubeere nga mukwano tumuyambako mu mbeera eyo gy'alimu abaana bano kana buno obugoye bwemulaba bwamba n'okubumwa twamuwadde buwi singa tubalaga engoye omwana ze yabaddemu oyinza n'okukaaba amaziga so kati twekutekuddera omwana abeera nga asobola okwambala nakano kayambadde ne tusobola okubeera nga mukwano ajjaako mu bantu kati oli ali eri oyo ye Katonda yamanyi kuba ne gwali naye yennyini batugambye akwata nseenene enseenene muvaamu ssente mmeka ekintu ekijja olwa sizoni kati enseenene bwe ziggwawo era omwana naye agenda kumusitula amuleetera ono naye nga ne gwe bamuleetera mukazi wetu naye asula ku kkubo naye nga maama omulungi yagamba tajja sulawo baana biki ekikyo kasi nkuwagaddeko ti mu mbeera yonna otubye n'abaana bo mu mbeera yonna oba osula ku kkubo kosuleko n'abaana bo abakazi abalala bagamba nze kati mbikooye baana mubeere awo nze naye nninze naye n'asuula nga gwe lwakusuulawo so kati olwokuba gwe bakusuulawo saagala ate naawe otwale ekintu kyekimu okole ekintu kyekimu ku baana bo bwenjagala ogume ng'omukazi okitegeera oba temulidde musule mwenna lwe mufunye akatono mukali mwenna naye ng'oli n'abaana bo okitegeera tobasuulawo nja kusaba mikwano kino nkiddamu ayinayo kyonna ky'osobola ow'ekikumi ow'ebitaano ow'ebibiri ow'olukumi ow'omutwalo ow'abiri ow'akakadde woleza ku 0702 5 10 eyo Airtel gye mulabaawo eya MTN eri 0789 078 95 95 02 02 6 mu mukaaga
0789 95 0266 eyo MTN yange ndoza nayo nja kusaba abaji baterewaawo ezo zonna ziri mu mannya gange mikwano nja kubeera nga buli kimu kye mumpeereza munesige bwesizi nja kubeera nga mbimutuusako mukyalo ono kyenjagala ave ku kkubo wasula kyenjagala afune obuyambi abaana bano bakula esaawa egenda tuka nga balina because omusajja ye kati etumuveeko tetumanyi mayitire ge tetumanyi mayitire ge ayinza n'okuba nga naye gyali otali bulungi tetumanyi ye tumuveeko tuyambe buyambi maama ono asobole okubeera nga abeerawo n'abaana be tumuyambe abaddewo atya abaana bano omwana ono bwenjuga essaawa zino omulwadde mulongoseko essaawa zino omulwadde kwe kulaba nga yekyanga bw'ati omwana ayokya okufa alina omusujja ndowooza era ensiri z'okukkubo empewo nga osobola okuteebereza omwana omuto essaawa okubeera ng'ayita bw'ati alina engeri gy'assaamu ndowooza simanyi naye nga embeera kyemumamumanya si nnungi olina okusabira mikwano mwenna abali eyo yita ku nnamba ezo tusobole okubeera nga mukwano tukwatagana tuyambe omukyalo ono nja kweyanza nnyo mwenna abagenda okubeera nga mumuyamba bambi asobole okubeera nga addamu akwatagana n'abaana be oli ali eri bano abaana bokka boolina oba wali abalala nyina bataano olina bataano abasatu abalala bali wa taata waabwe taata waabwe kyate gyali oli mulala bali basatu bano bali babiri bali wabazaala walala ye bo bali watata waabwe basatu kati bano bali babiri olina abaana bataano ozadde bawala balenzi sinamu muwala tolina muwala bonna balenzi bataano bambi so kati bo bawuliza bo bali bulungi bo bali bulungi omusajja yawasadda oba tukube ekkoona tuddeyo omusajja akuba emiggo akuba emiggo twayalanzisa n'okubuuta okulaba byakubanga akola amasanyalaze yanfumita n'ekyuma ky'engatto yakufumita tolaba yakubanga ng'olina abaana be basatu ng'akuddako nga kuba yali waggwanga kyoyo munyolo yali munyolo kale naye nga embeera bwekyo bweri mikwano omukyala ndowooza twogedde ekimala bwe kikutteko mukwano tuyambe omukyala ng'olinayo kyosobola okumuweereza engoye z'abaana ekyokulya nze nkubya bukubizi okutambula kwange neziza tugambe nezize bwati bwemumulaba bwati bwatambula eno nolwe lwakuba kamera yaffe erina engeri gyetuyonjayonjamu naye singa ebadde esobola okujjayo ekifaananyi ekirungi bwafaanana nawe kenyini wali badde ofaako ekitundu kubanga bwafaanana naye kale tugenderaawo so ayinayo olugoye lwe ayinayo olugoye lwabo abaana bano bali babiri ayinayo ekyokulya ayinayo ew'okusula waliwo abali eyo ng'olinayo sitowayo eri eyo nkalu olinayo ennyumba enkalu waliwo abali eyo ngo kyonna ayinayo omulimu omukyala talina bulemu asobola okukola lwakuba tugambye olumu agezaako nayozayoza ku ngoye ne bigaana ne bamuluma tebaagala kumusasula abalala tebaagala kumuwa mirimu olw'okuba alina abaana so embeera ng'eyo esoomooza gyayitamu so kyembadde njagala bw'aba nga alemereddwa okufuna omulimu olw'omwana ono twekwatekwate buli omu alandira ku munne tuweerezeyo akasente tusonde amukwateko ku mumwa tusonde akasente mpolampola tusobole okubeera nga mukwano akola ki afunawo ekyokukola afunawo ew'okusula tumpangisizeeyo akayumba mu kasente ketunaba tusonze obaolyawo tumufunireyo ku kyokwebika ku byokwambala ne kali muba atandise muddala gwa nnyaanya oba atandiseewo mu kibanda ky'amanda kyonna kuba ye asobola okukola tweyanziza nnyo tweyanzege mikwano mmanyi mugenda kusitukira mumanyi mugenda kutuyamba mikwano mwebale nnyo nze mbeyanziza mu advance kubanga munaye you guys don't let me down buli kaseera buli wenziyawo n'omuntu musitukirawo ne mubeera nga mukwano mutuyamba era nsuubira ne kuwono mugenda kubanga ki nga muyimirira awamu naffe mutuyamba bambi kulwa Naalongo waffe ono Naalongo katukusabire Mukama tuteremu obwangu amiina era kyemmanyi Mukama Katonda yakera ku makya n'akuwa abaana bano ye Mukama Katonda omu agenda kuyimirira awamu naffe okitegedde kuba Mukama kyemmanyi Mukama takuwa kyotasobola wadde olumu mbinza okuzibuwalamu somehow naye ate nga kimala nekikola ki nekitereera Mukama yakuwa abaana bano ababiri
ye mukama yomu agenda okukola ki agenda okuyimiriramu naffe mu mbeera ng'eno. Amina. So program ya leero bwekyo bwebadde tweyanziza oyanze wanze mmaye abantu bagenda tuyamba ayinayo omulimu ajja gutuwa ayinayo ekikumi ajja kiwereza ayinayo obugoye nze nkubira okutambula kuko si kweganyako kujja kuba kwange bwe kuba bukubi oŋŋambe olugoye luli wano waliwo kino kyonna nja kujja nkikime kulwa nalongo waffe ono mukitegedde mikwano gyange so beyanze in advance tweyanziza nyo tweyanzege olw'obyami bimugenda okutuwa era mwebale nnyo okwagala ABS TV. Okay, mikwano mbagala nnyo oyalero bwekyo bwebadde gwagisubiddwa oyinza okuba osanze gwa tugiddamu enkeera ku Sunday ku ssaawa 5 ez'okumakya ab'oku YouTube mikwano mbagala mmwe abagirabira emisala w'amayanja mbasiima nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala program namwatulira ndi Stella Namubiru olunaku lwa 6 ku ssaawa 2 ez'olweggulo ne tukiddamu enkeera ku Sunday ku ssaawa 5 ez'okumakya lwaki no sibasibula mikwano mbagala nnyo musule bulungi mweraba Mukama Katonda abampere kyennyini kyemusinga okwagala. Mubayambe temubasosola na bono bantu basira bakaba basiba basinda obulumi bungi ngale bizibu bingi bamuleko tungudo anakasayani sirime kazala bulwa ne bana mwandu bangi tebalina yade muyambi ebizibu byeseno bingi we need all to pray mubayambe temubasosola na bono bantu tebayagala kubeera batyo